Okay, habari bafa abalungi abali ku Praise Media tuli wano ewa Abba ndoze mulaba business bwe bagamba business eyimiridde eno yeka teyimiridde buyimirizi n'okutambula etambula kuba bakasitoma baabo bagula buli kimu kigenda mu maaso ate era nga teweerabira abatuteekamu ssente okuba nga tubatuusako programu zonna ze tubatuusaako beba Skypings Tours and Travel abali wali ntinda ku level eyokusatu byonna baba babikola oyagala genda US kulagawa byonna ogenda kuba obisaamu bulungi. Okay, tugenda kumanya obulamu bw'omukulu Abba leero atunnyonnyole yavaawa yatandika atya okujja mu music yajoininga ddi Gagamel byali bitya lwaki biki byonna embeera yonna eyaliwo okutuuka kati saa zino waali okubanga alina bizinesi eyimiridde bweti ku myaka emito gy'alina sijagamba myaka mito kuva simanyi myaka gy'alina kale ku myaka gye gy'alina saawa zino okubanga asobola okubanga alina bizinesi eno erina bakasitoma abaddala. Okay, omukulu Abba tusanyuse okulaba. Nange nsanyuse okubalaba oba nsanyuse okujja okunkyayirako ku mirimu gyange. Kusazeeko ku makya kuno? Nsazeeko ku makya nga mbadde sibasuubira oba niyabalagiridde simanyi. Tweragiridde ne tugamba tumusaleko omukulu Abba tulabe kiki ekigenda mu maaso naye nga biki. Mwagala kukakasa nti oba teyeesudiya. Oba teyeesudiya bizinesi oba weeri eyaddala oyinza okuba olina akanatinitini nogamba alina bizinesi nze eyakabiri. Anyway, nebaza Mukama Katonda okumpa obulamu n'okumpa amagezi oba okitegeera. Bizinesi sirina emu wano wentunudde nyinza okuba ninawo amaduuka amalala 3. Amaduuka 3? Wano kuba ninaawo Modern, nina ne ku Senarcade H44, nina ne ku Arrow Center wansi mu basement F58. Gonna amaduuka gange kati ndyoka ngatako ku Amo ne ku Discount Mall. Ne ku Amo ino? Ne ku Discount Mall. So byakugattagatta that's why nebaza Mukama kumpa bulamu na kumpa magezi kuba tebibadde byangu. Nga bwe tunatuuka ku maduuka Abba yange bampita Sentongo Mathias ndi musajja yeddira enkima. Magezi ago tumabwira amagezi ge magezi ago naye nga banzaalaawo ndowooza kiyinza banzaalaawo Lugazi na Jembe ndowooza mu mabira wakati olaba mu mabira wali akatale akanene. Mabira mu makati lwaki mwatutemera mabira ne mummalawo mmwe abaagala okubeerayo? Ekibira kyaliwo naye n'abantu bayinza okuba nga baaliwo oba kitegeera. Ekibira ekyo nali mmanyi tebakiyitamu kiro. Ffe wetukulidde awo mu mabira awali akatale akanene awo awali akatale awo wenkulidde awo mu katawuni awo mu mabira. Enkoko batunda enkoko. Ezo enkoko ziba nkoko oba ziba kalo. Anti eyo bizinesi nga bw'olaba ku nnyanja nti wabaye ye bizinesi waawo enkoko eziba za ddala olw'ensonga ye bizinesi yaawo era bannaye abantu bawo mubawagire nnyo kuba mwana wenzaalibwa oba okitegeera tebasobola ttunda kalooli ng'abantu bwe boogera kuba abantu bagaha kati abateekwa okuba batuliisa kalooli. Bagamba batunda kalooli ate n'obunyama buba bwambwa. N'obunyama buba bwambwa. No, si bwe kityo bwe kiri lwakuba munnaye abantu bo beeyogerera omuleka n'ayogera kyayagala okwogera kuba nze wenkulidde oba okitegeera akatale kalimu amateeka nti tebasuza kintu. Ne oba wasaze enkoko tugeze enkoko nga 50 n'otundako 10 tosuza. Either zitunde rayisi zigwewo oba zisuule oba genda abeewo bazirye. Naye ate labanga oba bizinesi oba ogiteeka mu loosi. Anti kati munnaye omuntu oba olina okwebalirira nti munnaye nze bakasitoma bennina oba nsobola kutunda piisi mmeka nti piisi enkoko mmeka nti enkoko 3 oba enkoko 2 lwaki osala enkoko 5. So kati amateeka agaliwo nze gemmanyiiko kuba wenkulidde tosuza kyakulya kikomyawo nkya mu katale. Wekiba kigaanyo ttambula gwe kitwalira abeewaka. Naye ate dde batugamba nga sosogizaawo ziba za ddala. Anti abo abaogera ebigambo naye nze kyenjogera nti kwetukulidde ffe enkoko yaawo kwetukulidde. Anti kati goyinza byogera bo temukulidde nga naye wali omu ku abo abakola ebyo.
fe twali tusabanga busabisaala edibe tugiryenga nga musaba saala enkoko y'abannamwe edibe akuba fe twalingawo nga mwejo emyaka emabega enabeererawo ndoza mu 1998 abo kita nti banzaala eyo kati 1998 kireka nkyogedde mu Luganda nolowooza mu myaka gy'emabega gy'emyaka nga 21 kiba emyaka ndowooza nga 21 nga mu 6 emyaka si miwanvu nnyo kati fe twalingawo nga tuli baana bato ng'obeeramu n'ebisatu by'oku kido nga bikubeeramu weedibira bweti olw'eggulo nga tulumba kuba tumanyi tebazisuza kati oli ekifi kyabadde atunda 1500 ebiseera bye byalinga ku 1500 1200 ogenda okwewunzika ng'ekisambi oba ekiwawaatiro okiriridde ku 2 oba 3 oba okitegeera so twali omu ku abo abaali baagaliza ebiseera omanyi obeera omuto oba oyagaliza nnyo oba okitegeera nga fe abakulira abaagala ebintu bidibe mwejo emyaka naye ate ng'omuntu agamba bannange akeera ku makya nasaba Mukama Katonda nyambe ebintu byange biggwewo naye gwe ng'oli eri kati ffe nga tuli eri ku kyalo obeeramu n'ebitaano byo n'ebisatu kati olwo nga obeeramu 1000 olwo ogenda kuba ebiwawaatiro byo nga 3 ogenda kulya ebiwawaatiro byo nga otuuka waka bagambe nga tewalidde kyaggulo kumbe wakkuse dda onywawo bunywiki mazzi okubya ebiwawaatiro byo nga 3 ate era nga okimanyi mwejo emyaka abaana bato balya nnyo oba kitegeera so twali omu ku abo baabasabiranga essaala embi ne bannange abantu lwakuba tebaabamanya naye singa baabamanya bandirekedde naawo bibaguze oba kitegeera naye buli woobanga okutte ku olwo oluguudo lw'ejjinja n'otuuka mu mabira kyenyinza okugamba nti enkoko yaawo eri kwalaali oba kitegeera ennyama yaawo eri kwalaali si yambwa sausage biki byonna biri kwalaali kuba akatale kalimu abasiraamu nkiwa kyeyamani w'akatale n'essawa y'akakati yaliko musiraamu oba kitegeera bamuyita muzamiru oba nfuna bulungi yaliko so ebintu byawo mubirye nga temubyeraliikirira mubijjemu parapase w'ebigambo kuba ffe ku bye twakulirako lwakuba ffe tetwagulanga abaali bali nga musaba essaala embi kwegamba ffe twakulira ku layisi nga twagala nnyo ebya layisi twagala nnyo okulwaza oba kitegeera ya nga tuvuddeyo eyo yonna abba olina abazadde nina abazadde nina maama wange era ali awangaliraku ekyo ekyalo Najjembe ye muzeeyi taata ndowooza yavaawo nga ndi mu myaka ndowooza nga sijjukira bulungi naye yafa mu 2000 kitegeeza muzeeyi bukyanga avaawo wakayita emyaka 24 essaawa y'akakati kati maama oyo akyaliyo maama akyaliyo akyali mulamu akyatemya n'abazzukulu aleze abba ajja atya okuva gy'ava yonna n'ayingira ekibuga Kampala era nze banaye ndi musajja mpambanye era wensiŋŋaana omusajja abeereyo nanjogerako ebigambo anyway ekibuga kyoba okiyingira wakiyingirira mu myaka emeka ekibuga mu kukiyingira nakiyingira 2 by then oba nalina emyaka emeka oba 10 n'emeka ngenda bigattagattamu nja kujjugira nja kulagananga muntu yange ojja kukakasa emyaka gye nnina kuba ndi musajja mukulu ndi musajja abuvunaanyizibwa ndi musajja alina abaana abawerako ate nga mbasomesezza ate nga n'abamu bakyasoma oba kitegeera so mu kuyingira nno ekibuga nno nayingira byange kujja kwasolinga kuba mu kibuga nali siinayo taata wange siinayo maama wange siinayo wa Luganda nze ndi byange nga bondaba kuba nze muzeeyi wange omukyala yanzaala omu ne taata nanzaala omu nina muganda wange naye mbategedde bukulu muzeeyi be yazaalazaalako ebbali nga 2 nga maze okukwatakwatamuko nga wobimanyi oba kitegeera nange nembe noonyezaako abamu naye weŋŋamba omuntu nti ekibuga nakiyingira na mitwalo 2 nga kwe kuli transport kwe kuli n'ew'okusula mitwalo 2 edda bagamba gyali mingi kuba transport yanzija ku kyalo okuntuusa e Kampala we nali nsuubira okgenda yali wa 2000 mu ebyo ebiseera kitegeeza naye okuva mu kyalo gy'ova paka Kampala ebiseera ebyo yali wa 2000 ku 2024 oba kitegeera
Nayingira e Kampala okutuuka wano ku mini price nga ninamu omutwalo gumu mu kanaana nga kwe kuli ezaala enti kwe kuli okulya byonna transport nga namumaze edda kati transport bagenda tambula lumulokka okweyongerayo so kati ye story empanvu baabayo tuyinza ogivugako olunaku tufumitira emboozi oba okitegeera anyway wenyingira ekibuga tuuka ku mini price nga nsigaza omutwalo gumu mu kanaana naye nga ngenda bwayise oba okitegeera nawe olina okuteekamu ka transport ebiseera ebyo byali bido 5 okuva wano paka bwayise ogirinnya paka bwayise oba ya 2 oba ya mmeka simanyi nakumanya naye mutuufu sitole yange empamvu oyinza okuwunzika tuwe emboozi kubaera ekituleese kuwuliriza gwoweka oba okitegeera so munnaaye wenyingira ekibuga 24 14 ntuuka ng'omuntu gwe neetaaga eyali kyali wange gwe nsuubira otuukirako ng'ali bwayise mukubira akasimu ke yali talina kasimu wabula akasimu ke nali nina okubako bamunnoonyeze kaali ka kyaliwe kati nkubira kyaliwe ku simu gye yampa kyali wange aŋŋamba mwana ndi eno wakiseka naye kyali nina mulaba lwaggulo ssaawa 2:00 oba kitegeera naye nga ninamu ogumu gwange akanaana naye nga kati wano ebwayise sigenda kulinnyawo takisi kati natambula nga wensoma obupande nga ngezaako okutambuza obudde obwo paka lwaggulo nsobola okufunaani kyali wange naye ng'ate nsibye lo nti nemba sirabye kyali wange oba ngwa muwala nja gugwamu mu mbeera yonna oba kitegeera nazze Kampala siddayo engoye zennina zeezo nga bwe nyambadde bwe nti bwe nali nyambadde ekyobugagga kye nali nina gumu kanaana n'akasimu kange ebiseera byakasimu akaali kalikaawe kaali ka semenisi oba obujjukiro baba bulabako kaali kakanga redi ababumanyi babumanyi kaliko kaali kaka redi bakafulumyanga ka semenisi kaka redi ebiseera ebyo oba okitegeera mbadde neda sebo peni namuweredde mu masalanazi andi kati atandise kuteekamu anachukua nyingi atakupatia bei moja yote 3 na 3 ochukue kati munange nga bw'okimanyi tuli ku dduuka ate ku dduuka we tulina bakasitoma be tulina okuweereza tuli mu kutunda tulina bakasitoma wano bambi bali mu kulondamu ensawo jjukira edduuka ddene zino ensawo ne woba waawa tosobola zimalawo so era bambi nga temwerabira abateekamu ssente okututuusaako puroguramu yaffe beba Skypenis Tours and Travel Ntinda wali ku Haruna Mall gwayagala okgenda ebweru oyagala kgendawa genda bugenzi wali Entinda enamba z'essimu zaabwe zibeerawo awo tuzibateerawo just kwatako akapande akaliko ke tukuteekerako ojja kubolaba ennamba zaabwe obakubire straight away baba bajja kutwala ebweru ate noono omwami naye bwe tuva wano tumutwala bweru tugenda musindika ku Sky tugenda kusindika wa Sky akutwala ebweru kiinaako mutawaana gwonna obago wagendagendayo owaayi ebyo nabyo tujja bituukako okay tufumite emboozi ng'otambula mama 3 na ngapi tukyalina bakasitoma bannange musoke mutukwatirire keera nga bwe tugenda mu maaso bizinesi etambula ate naye mwennaggwe omuvubuka ali eyo nga toyagala kukola bannange abantu abamu bava ku zero ne bafuuka kye bali essaawa zino kitegeera mwami ono yava we yali yava gye yava nayingira e Kampala ng'atambuza bigere mu kulinnya n'emitwalo gye ebiri gye yayina n'atambuza ebigere okuva mu kibuga paka bwayise bwe yatuuka ebwayise kati simanyi oba kyaliwe yamulaba oba teyamulaba bayira we tulina okimanyi nti ebintu kati babigulira na muzidoola eyajja n'emitwalo 2 n'asigala n'ogumu 8 saawa zino tukugulira mu ddoola oba eno ddoola anampaako emu nange simanyi kuba ndi bamwana azitutte
bazitutte $. mbadde birowoozo bibadde ku customer Anti mbadde mbabuuza oba $1 emu banaagingabira. $1 emu banaagika katugira tukola interview ogujjako Gwe bannange gwe kyoba omanyi omuntu eyatandika n'emitwalo 2 n'essaawa zino ng'akwata $. Kitegeera ebeera gundi nnene. Okay, tugende maaso. Kati natandika otambuza ebigere ntambuza kubala budde oli oluvannyuma lw'omukubira alina okulaba kyali wange abo kitegeera nga ngambye nti ayinza mulaba ssaawa emu kitundu nentambula nentuuka mu bwayise nsoma bupande kuba jjukira site nali sigimanyi. Kale wano mu kibuga okutandika otambula watandika otya okumanya nti kati lino lyeridde bwayise lino nabuuza nze kyenina mu bwongo bwange nti okubuuza tebakkubira nsobola n'okubuuza emirundi 10 nga njagala kumanya. Yes, abo kitegeera nenyingira mu bwayise nga wenatuuka ewandegeya nenziramu ne bambuuza ne banga weeyongereyo nentuuka mu bwayise nemanya kati ntuuse mu bwayise. Wentuuka mu bwayise nenkola ki saddamu kuba kasimu naddamu neetoololera waawo ngenze Kaleerwe. Wentuuka Kaleerwe nsoma obupande buŋŋamba Kaleerwe kati wezituuka saa 11 nkomawo mu bwayise. Wenkomawo mu bwayise nsobola okwetoololera okumpi awali kyali wange wenyinza okola ki omunaolindeko nga tetunnabagenda nnyo wala ogambye wasoma obupande naye batera otugamba abaana abamu tebasoma kati tukyali mumaaso bagamba abaana tebasoma wali osomaasomako oba wali wasomera ddala? Nali mu kyalo nali nasomera ddala oba kitegeera naye soma. Okay, badde tuli mu kubuuza okujja ng'osoma obupande wasoma kyengana? Ani nze nasoma lwakuba nti nasoma saagala nayagala okugaggawala nga bukyaliko oyagala okukola ssente ng'obudde kuba nze nkubuulira mazima nali mu P7 nga mpulira ndwabindwisa abo kitegeera olaba P7 tegenda kuggwa naye enewe nasoma kuba nasomera Najjembe ku primary nga nsoma wenkola kuba muzeeyi wange ebiseera bwe yali yafadda abo kitegeera nga nina edduuka lino eripima obuwunga sukaali biki eryakamukamu so kati bizinensi yo nga yo ndayika nazaalibwa nayo nga munda mwendi era byebintu ebimu ebyannemesa okusoma nga ndabira ddala kasita mmanyi oluzungu lwa bizinensi n'olusobola okwogerezeganya ne bakasitoma ebisigadde tombulira kubanga nina n'abaana benkozesa naye nga balina dipulooma abo kitegeera naye nga ate nga ssaawa yakakati nze boosi waabwe. Ebyo nabirowoozaako naye nga omanyi nti okusoma tekuggwayo kuba ninamu n'amasomero agamu genda abamu abantu nga bali mu myaka 6-7 nebuuza bakati bagenda kufa mu gwako bali mu myaka 7-5 bali mu kusoma oba bagenda kufa myaka kyawe simanyi kitegeera. So bwentyo nenzija nga nsoma obupande nga wembuuza ku bantu kakana nenyingira ebwayise nembeera ebwayise awo nga bwe nninda kyali wange kati mukuba nga ntambula bwenti ku street ziri mu saa 11 kitundu mba ntambula awo nga ku Eden Service Park ebiseera bye walingawo ebbaala endala bagiyitanga Samaliini ng'eri awo eriranye Eden Service Park kati mba ntambula nga ngenda bwenti nga ku Kyennabweru ntwaliriza budde nengwa ku kyali wange gwe nali nnoonya nga sinnamaze nakuddamu kuba baŋŋambye ngenda mulaba ssaawa wange mu kitundu kwemu oba 2 nemmugwako yasooka kukwata ku mutwe wakwata ku mutwe n'akuba mu ngalo nange gwe wajja ddi e Kampala yambuza ekibuuzo gwe wajja ddi e Kampala nemmuga mwana nzize leero naŋŋamba nemmuga nakubye ku simu gye wampa naye baŋŋambye bagenda kulaba ssaawa wange emu kwemu kitundu oba 2 naŋa kituufu naŋŋamba kati kiki ekiddako nemmuga nina omutwalo gumu mu 8 tuzzaako ki naŋŋamba omanyi tusooke tugende ewaffe awaka tulabe ekiddako nantwala ewaabwe Biden bali asula waabwe nga bakyamusuza waka mwana muto oba kitegeera nga bakyamusuza waka tugende ewaabwe bwe tugenda ewaabwe ne tumala nanfunira ekyokulya ne mmala ofuna ekyokulya. Oyo mukwano gw'omusisinkano otya? Mukwano gwange bali bamuza eri ku kyalo yalinayo jjajjaawe ewaffe
ng'awummulira eri nemufuula mukwano gwange nga maama we bamuzaala ku kyalo kuli owaffe. Maama we kati yali yafumbirwa eno Kampala bwayise ng'akyabeera waka waabwe. So nenkola ki kuba nange era okuva mu kyalo nali mbeera waka waffe oba kitegeera nenyiigamu bonyizi neŋŋankooyo okuva ku kyalo n'ensonga si kuntumiriza kuba nali mwana omu awaka mu nju n'ensonga ezimu ezasooka okunzija ku kyalo. Muzeeyi wange yafa mu 2000. Wafa mu 2000 yalinawo obuzigo bw'abapangisa ndowooza nga 6-7 ebiseera ebyo bwalinga nga 7-10 we butyo. Kati ng'obuzigo bw'abapangisa jjukira nze mwana maama yanzaala oba kitegeera alina omwana omu. Kati ng'omwezi gugwako nga nfuuse kiboosire era omwezi gwagwangako nga nze asolooza ssente mu bapangisa. Mu kubanga nze asolooza ssente mu bapangisa naye nga wentuuka mu bavubuka bannange sivimba olw'ensonga nga ne mbanguze engatto wadde ebiseera ebyo ya $50. Bavubuka bannange banzoleya bagamba ezaali ku ssente za taata we. Abo kitegeera ate za taata we era wanga kyannuma nnyo era kyekyandetera amaanyi agakola nga nange nnyumirwa nnyo mbereko mu kasente n'ebiseera byo nali akasente nga nsobola okwekolerera naye nga bayina ekifaananyi ekibali mu bwongo abo abataagaliza. Oba kitegeera abo abataagaliza balinanga ekifaananyi ekyababeeranga mu mutwe nga newembeera ninamu akasente akange ke neekoleredde balowooza nkajja mu nnyumba ziri ez'abapangisa muzeeyi zeyakola ki zeyalekawo. So neŋŋamba nkyali muvubuka ndi mu myaka gyange 17 ebiseera ebyo oba kitegeera nenga nensobola okgenda nempambana wendiba nemereddwa kuba nze tageti yange yali ngamba mu kyalo nti mukama waba wemba nyingidde ekibuga nennemererwa nempeza emyaka 4 nga nemereddwa nja kuddayo wali eri ku nnyumba za taata wange zeyazimba ndye kwaka akasente naye nga mmaze remererwa oba kitegeera senga nyingira ekibuga nenkimalamu emyaka 3 ne bigaana nga nkomawo nga ntandika okulya ku za taata wange naye engeri gye nkyayina amaanyi kanumbe nange nsobole okukola ku byange. Era mwana abo abavubuka mbeebaza nnyo mwana abanzoleyangamu ebyo ebiseera kuba be bampa amaanyi agakola. We bali abamu nabakwatako ne mbaleeta. Nnyinza okuba nina olukululo lw'abaana nga 23 be najja ku kyalo. Era ku kyalo bakadde baabwe bantwalanga kabaka. Oba kitegeera abaana ku kyalo bantwalanga kabaka olw'ensonga nabagattako nti mu kustrugglinga kwange nina we natuuka ng'ate nsobola okuddayo ku kyalo ate ne bandaba nga ndi wanjawulo. Kati abakadde abo abamu baŋŋambanga n'abavubuka abamu twaleka e Kampala kuba ebiseera ebyo tekyali kyangu nnyo kujja Kampala ng'omuntu asobola okulinnya n'ajja e Kampala naye okufuna omulimu gwakola nga nakyo si kyangu. So nagezaako bangi be nakwatako era woba okkiriddeawo wansi ku paaka nkadde moola awo haamu nina omukululo gw'abantu ndowooza nga 23. Kati nga omwana amaze okutwala ewaka pulaani zo zaali ki? Pulaani zange ekyali kirina okuddako kunoonya mulimu mu nnaku 3 oba ennaku 2 ng'omutwalo gumu mu 8 gwe nina tegunnaggwawo era wantwala ewaabwe nga nina kuwummulamu essaawa ng'emu kulowooza kiki kye tuzzaako kuba yali tagenda kunsuza waabwe nali nina okunoonya we nina okusula. Nantwala mu bakyaliibe be yali yeekakasa nti basobola omubeererawo. Bakyaliibe ne baŋŋaana ne bagaana ne baŋŋamba awo tetusobola kusula na muntu gwe tutamanyi tetumanyi gy'avudde tetumanyi details ze oba kitegeera. Kati mu kunoonyanoonya nga nnoonya we ŋŋamba okwebakako oba okusulako nina omuvubuka gwe nasiŋŋaana. Bwe nsiŋŋaana omuvubuka oyo nga mukwano gwange gwe najjirako e Kampala. Kati n'amusaba okunsuzaako. Kati mu kumusaba okunsuzaako omuvubuka agenda okwetegereza ng'akola ki nga mmanyi naye teyali wa ku kyalo. Kati mu biseera ono bye yagirangamu okuwummula oba kitegeera
mu biseera bye yagirangamu okuwummula tweteekangamu naffe embeera nga tusobola okupangisayo ka takisi ne tulumba ku biiki wadde twali baana bato nga omanyi abaana balina effujjo oba kitegeera nga tupangisa ka takisi awo ne tulumba kati oyo muvubuka twamusiŋŋaanako ku Nabinoonya biiki. Nabinoonya njiraba eri wano eyo munda eyo kati ffe twajjanga mu kyalo nga era tulumbako ku Nabinoonya biiki nga tuvimbamuuko. Edda yali efaanana teya kati nga ndaba ate nayo ekirabika ndowooza edda yali yakabi nnyo kati eyinza okuba yagwamuuko bagikwako biiki endala ez'akabi ndowooza neekendera amaanyi naye ng'ate ku ebyo ebiseera engeri iffe gye twavanga mu kyalo twalaba nga yali yakabi. Kati omuvubuka oyo tumaze okuwugawugamuuko awo nzijukira kubeera nawe obimanyi mu ebyo ebiseera nga muvubuka buli muntu abeera n'abamuli ku kido mukwano gwe oba byavadda. Kati tumaliriza nkwata mu bbaaga yange nga omanyi era ow'ekyalo nalina bino bikooko oba bikooko obimanyi bye fruits bye baasa ne bakola ki ne banuuna. Kati nzijjayo bikooko byange bibiri mpeeko gwe nali naye mu ebyo ebiseera. Kati kyali annengera oyo ono gwesiŋŋaana ebwayiise noonya wa kusula kati wannengera mpita aŋŋamba mwana ebyo ebintu ye w'e Kampala nze ndi wa mu kyalo ndudde obiryako mbadde nteesa nina apo zange bbiri wano kati ebyo bikooko bibiri bimpe nange nkwe apo bbiri kati nagenda olanga ngatiddewo nze eno ku kyalo mba nvimba n'abana Bobo gamba bannange gomanyi apo ebyo ebiseera era mu bannange be najja nabo mu takisi nze nali oluvimba awo nga nze alina apo abalala balina muwogo abalala balina bitafeeri oba okitegeera ebiseera ebintu byaliyo okuva dda oba okitegeera. So oyo muvubuka we musiŋŋaana ebwayise ng'ekifaananyi yali akirabyeko mu kubanga ekifaananyi yali akirabyeko ate mu kunsaba kye yali ansaba saamuyisa bubi nange namuwa naye n'abaako kyakola ki kyampa oba kitegeera. Kati we muwa naye n'abaako kyampa omuvubuka oyo agamba mukwano gwange ono kyali mumanyi naye mbadde nsaba muyambako wiikisi mmeka 2 okumusuzaako naye njagalayo ku kasente nenkwata mu nsawo nali sinabakwata mu nsawo n'amubuuza oyagala sente mmeka n'amugamba okumusuzaako wiikisi 2 ampeeyo omutwalo gumu mu 14,000 naye nga mu bulamu bwange ninamu omutwalo gumu mu 8 natambuza bigere najja nzikuse kati wentuuka ewakyali wange bwayise naye nanfunira ebyokulya naye okumanya nali saagala kuva Kampala nakwata omutwalo gumu mu 14,000 nengumuwa nensigaza 14,000. Kati ezo 14,000 nga mu mbeera yonna nina okunoonya omulimu nga tezinnaggwaawo oba kitegeera. Era omukulu yantwala nansuza kuba twali tukkiriziganyiza wiikisi 2 enkera ku makya nentandika okunoonya omulimu naye nga sisosola wabula omulimu ogungwamu gwenkola senga guba gusobola okumbeezaawo e Kampala. Enkera nakera ku makya lwali lunaku natuuka e Kampala Lwakutaano ku Lwomukaaga nenkera nenoonya omulimu negumbula enkera nenoonya omulimu negumbula kwolwo nalyako nusu 10 nensigaza 13,000 kunoonya mulimu lwakuba ebiseera ebyo ebintu ebyannyambanga emmere yali ya layisi ng'osobola okuyingira mu restaurant oba hoteri ebiseera ebyo n'obagamba mumpe akawunga ka 10 omuceere gwa 10 ne supu oba okitegeera. Waliwo kampani yali eyo saidi zeeyo ku Lwegayaza bagiyita Cementers. Woba okedde ku makya n'ogendayo basobola okuwa omulimu gezaako okole ki olabe ne mugamba eyo Cementers nkola ntya nange agenda kaleerwe waliwo ekimotoka kijja ne kipaakinga ne kironda abagenda okukola gwe kijja kirinnye nakeera saa 12:00 kuba banga ekimotoka kituukawo saawa 1:00 nentuukawo ekimotoka ngenda okulaba nga kijja kiriko ekigambo Cementers nga kipaakinga
yes kati natuuka ng'omugezi wabeera ng'ekimaze opaakinga ne mbuukira ne nninya ne ntuuka mu Kasonda ku kimotoka kinene bino nga bijja fanga ebiwanvu ne ntuula kati mu kutuula ne ntandika okusoma ani awo gwe neefasizza ayinza ogumpisizaawo ani mwangu omutima ne guntuma ne guŋŋa waliwo omwami gwe gwantuma ne guŋŋa alumba oyo omwami ne ntuuka ne mutuukako ne ntandika omuliramu sirina mulimu mbadde njagala mulimu ekimotoka kizze nkirinnye nkoze ntya omwami n'aŋŋamba tugende nina foamaani eyo munda gwe ŋŋenda okukukwasa ndabe nga asobola okkikwasaganya naye obuzibu bwe tulina mweno kampani esasula lwa 6 wabula esasula 22,200 buli lunaku ze sente ze bakuwa 22,200 naye sente bazikuwa lwa 6 kitegeeza olina okubeerawo enjala n'ekuluma okuva ku Monday paka Saturday. naye nga bane tukyagenda mu maaso naye twasazeeko omukulu Abba atunnyonnyola obulamu bwe bwonna ezo 22,200 oba okitegeera 22,200 nyingira factory ekimotoka kituyingiza kampani ekimotoka we kituyingiza kampani nvaako mu kuvaako oba okitegeera mu kuvaako nenkola ki naŋŋamba ajja tugende ne tugenda munda ne tufata foamaani wafata foamaani n'amuliramu wamuliramu amugamba naye muvubuka ono ayagala okukola talina mulimu biki foamaani n'aŋŋamba kangende nkogerereyo eri abayindi nkuwa omulimu kampuni y'abayindi nga kampani yaki y'abayindi n'aŋŋamba naye sente tuzifuna lwa 6 ate omulimu gw'ogenda ofuna gwa 22,200 onaasobola okukola konze nja sobola okukola ki okukola oba kitegeera nga tutandika nga neeyambula awo banfunirayo ebigoyegoye awo nga ntandika okyapa kwolwo olunaku nenjokya olwasa oba okitegeera olwo olwasa nalulya na misana nga olunaku terunnaggwako njala ennuma nti ntandise okukola emirimu gye nnina situla eno seminti eno tuteeka enkokoto ku wirubalo biki ngenda otuuka ku ssaawa 12 kitundu nga 2,000 ze nabadde nazo mu bulamu bwange ziweddewo kati olwo okoze otya nina okulinda akasente paka lwa 6 ekimotoka kirina otuvuga kiti ku kaleerwe nga ye transport wali kulya naye nga kati omuntu akoze etya zizino siri saa 12 kitundu mazeeko ntya olwo mu bwongo nina kyali wange ono gwe nasiŋŋaana ebwayise eyankonekitinga kwono gye nsula naye nga hawe gunaaba guganye ŋŋenda munoonyaako wakiri ne wanaaba mpaddeyo olwasa njire nga ntambulirako awo paka sente zange we nazifuna ku lw'omukaaga oba okitegeera kati zituuka mu budde obufuluma kuba zatuuka 12 nga akasente siinaamu naye nga tulina ofuluma tuve mu kampani tujje kati tuba tufuluma ku mulyango tusisinkana tuba tufuluma tulera za seminti nnyanga ziyingira mu kampani abayindi nga baggalawo geeti we baggalawo geeti ne bagamba tulina okutikkula seminti oyo tuleera nnya ne ŋŋamba ya baasi seetikangako ku seminti obulamu ne bukuluma kuze ndi mwana omu nkuzo nga ndi mwana omu awaka maama alabirira sitikangako ku seminti kati abayaaya abamu abali baludde mu kampani ne batandika okwekyanga tunyuka saa 11 kitundu zizino ziri saa 12 olunaku lwaffe lwayingidde dda era lwaweddeko olwo nga tebalina bakola kiro kati abayindi ne bagamba ayagala okugenda agende ayagala osigala asigale oba kitegeera kati nze kola olunaku lwe nafuna omulimu nenga kati newaggule abaluddewo guggwa gutya oba kitegeera mutima ne guŋŋamba wodde enkya ne bagamba nti wakyali mulimu nenga seetekangako ku seminti naye kangume nembeerawo ne tusitula seminti ndoza tuleka twamumaliriza ssaawa nga nnya ez'ekiro
tumaliza sementi sanga nyeze kiro nenge moloka werie tulinze genda tuvugako paka Kalerwe tumaliriza bwe tuti tumazo n'abakaawo omuyindi kwe kutuyita omuyindi we atuyita akwata buli muntu eyaliwo eyetikka sementi akwata emitwalo 2 agimuwa essanyu eryali awo nakwata ku mutwe nga Mukama Katonda nga teyeerabira bantu wakuwadde kawiiki kalamba nkugambye olwo obulamu ne butereera kati ng'omanyi omugezi w'abeera we nalinnya ekimotoka ne ntuuka Kalerwe nalinnyako akagali ka 2 akantuusa e Bwayiise ne ntuuka e Bwayiise ne ngenda mu kakiriniki awo ne nsooka ne ngulako peyinikira wa 5 oba kitegeera ne nga waayo omubiri nga tegunnaba kutandika kunnuma kansooke nfuneyo peyinikira awo miremire enkya nsobole ozuukuka nzire ku mulimu kati we natuuka kyali wange gwe nali nsula naye yali anninze twambuke naye kuba Biden yali asula kazo naye nga nindira Bwayiise yalina okuggulawo nenyingira tebanneekakasa oba kitegeera tebannaba kunneesiga kati musanga nninze bwentuukawo nga mugane kati Brad nkoze ntya mbadde njagala banterekeranga emmere nga emba nvudde ku mulimu nsobola nsangawo ekyeggulo nantwalawo ka hoteri akamu ye kaatera okulyako Biden awo ebiseera ebyo ng'emmere ey'ebitaano eba eve byonna bibaako byoyagala oba kitegeera kati kye nakola nti ew'okusula nali nfunyeewo nfunye n'ekyebiri naye nga kati wano omugezi kasasula emmere weeks 4 nawaayo omutwalo gumu mu 10,000 nga gukola weeks 4 5 buli lunaku nemanya kati ekyeggulo nkifunye kya mwezi muki mulamba oba kitegeera kati wempaayo nensigaza mmeka jukira nagulako amakerenda ga 5 akagaali nywedeko awo amazzi nsigaza omutwalo gumu 9 nensasulayo gumu 4 nensigazaamu 15,000 wensigazaamu 15,000 naye nga ndi mugumu nnyo okuba ekyemmere ekyo nkikoze eki nkimaze ekyemmere wenkimaliriza nsigazaamu 15,000 twambuse enkeera nkedde ku mulimu kati nenoonya bano abatunda sumbuusa nabo nensooka nensasulayo wiiki 2,110 ng'ozijjayo buli lunaku nga nina okujjayo sumbuusa buli kanaku za 3 ku mulimu wali abali batundiranga bali batundira ku mulimu mbale manye eno gyosula ku mulimu oba kitegeera kuba ku mulimu fe batuwanga kimu ennaku eri e Kampala ennaku erumira e Kampala nga wakati naye ng'omanyi mbu ekyemisana kye batuwa ebiseera ebyo kawunga na bijja batuwanga buugi naye nga temuli sukaali nga tebamanyi gwe yakawunga kampani nga kyesobola okugaba obuugi obutaliimu eki kwe kusola sumbuusa kati nga gwe olina okweteekamu wali eri sumbuusa osobole okunywera ku buugi osobole obbigata nensasula sumbuusa wange wammeka wa 2,110 nemanya nti eyo wiiki ngisasudde nensigazaamu 2 olwenda ng'omusajja zimberemu mu nsawo nina okugulako airtime ku ssimu yange ogenda kukubira mami oba agalo era alina okubuuza mami mwana mami amanye yazaala omwana amanyi omwana omwe Kampala naye nga tukyagenda mu maaso n'omukulu Abba naye Abba tugenda kusooka tusalesale short eno gundi sitwala ebeere nnyimpi ojja otya okufuna ekirowoozo ky'okuyimba kasooke mala obbamalirayo ku sitole eyo kubanga sitole yange ey'okujja e Kampala yinza n'omumala emyezi nga ku TV muli ku muntu omu mwezi mulamba kati maliriza oba kitegeera mu kumaliriza maze obikiri yalinga ebyo mbadde mu kampani ya Cementers kuba wiiki nafunanga omutwalo gumu 15,400 ewiiki gumu 5,400 bwemba seerabidde nga ze sente zenkola ki zenfuna ewiiki naye nga esente eyo mba nina okubeeramu okusevinga maama mukyalo yalinawo obuyumba bwe bwabapangisa bwe namulekera kati maama ali omu ajja kimaliriza eyo oba kitegeera kati nze lwemba maze oba emyezi 2 oba 3 nga ngenza omukyalira awo engattagatta byengase ne mutwalirayo kasukaali oba kitegeera so munnange wembeera mu kampani eyo ntandika okuba nga nkwatagana n'abantu abantu era kampani eyo nagikolamu emyezi 2 ne bangoba ekyangoba esa talent
lwaki bangoba omanyi omuntu osobola okukola n'okola n'otuuka ng'olaba embeera gy'olimu ekunyigamuuko okitegeera ng'ekunyigamuuko kati embeera eyo mukunyiga ntuula ntandika okuyiiya akayimba mu kuyiiya akayimba mu kampani eya Cementers ntandika okuyiiya akayimba nkakuba freestyle awo muyindi tannampulira olwo buli we twagendanga okukima obuugi nga tukwata bino bibaketi bya nnomi ebiseera bye mwe batera obuugi tampekoyo kati ngenda nkuba freestyle awo kampani ya Cementers entamiza okukola kampani ya Cementers ng'enyigiriza zenkeera ku makya n'ensitula sementi olumu siraabu olusi ne buloka abayindi ne banvuma ate nga kulanki bampa buugi n'ensolo enjala omuyindi yasobola kusigaza n'ensula enjala sente bazimpa lwa mukaaga embeera n'ennyiga sementi ng'amenya bandi tuyambye ne batwongeza omusaala bo basasula naye ziggwera mu mabanja sumbusa n'obutogo bye batuwola oba okitegeera feno tukola ne tumenyeka bo embuto bamera oba okitegeera kati fe ne batuyisanga balukyoli basiiba bavuma ujinga ne tubanga abaddu muki omusiru manya abayindi bakozesa nnyo ekigambo ujinga kitegeeza mbu oli musiru wobanga olina ekintu kyokoze kati fe ne tubanga abaddu muki mu nsi yaffe yes kati ebintu ebyo ntandika obiyimba abaana babikwata kati abaana bwe babikwata kumbe ebintu byenyimbye abaana nabo bye babaddewo nga bibanyigiriza kati abaana bwe batandika obikwata buli we najjanga ku kimotoka mulimu abantu abalinga mu kampani nga bo bagifunamu oba kitegeera ngera sente bafunira ddala sente esajja era nabeeranga ku kimotoka nga nze serebu waabwe ngera baŋŋamba mbayimbiremu nga nsobola ova ku mmotoka nga nsolozezaayo 2 3 era wiiki eyo nga ntadde freestyle yange nali mugaggamu saagikuba nga baŋŋamba tuyimbiremu buyimbiza oba kitegeera naye nga buli we mbayimbiramu ampadde 3 ampadde 5 ampadde omutwalo kati luvannyuma nnyo natuuka ekiseera nga nze nsobola osigala eno nga sikimye buugi kuba nali nfuuse star nga banzigirako nabukyali fuleshi ababufumba bennyini nnyini obwange babujjangako ne babuza ebbali serebu waffe buno bwa serebu waffe eyafunanga tampeka emu ngamba mu 3 oba kitegeera kati abaana batandikanga okukwata ebyo ebigundi bya nnomi mwe bakimiranga obuugi nga nze nkyali eri ku kyuma oba kitegeera ekyuma kino ekikuba bulodikapu kuba kye nali ndiko abayindi kye bankwasa nga abaana bo bagenda bayimba kampani ye Cementers entamiza okukola akayimba bakakutte bifreestyle bye nakuba kati abayindi bagamba abantu ennaku zino nga basanyufu nnyo oba kitegeera kati nga omanyi naawe abantu tebasobola kwagala bonna mwavaamu omunankuba amagye amavundu ti omuyaye yayimbye oluyimba bategeka kwekalakasa kwokya kampani mubakozesa nnyo mubawa obusente butono nze gwolaba wiiki nali ngitambuddeko ennaku zaalinga 3 nga batekeddwa kumpa omutwalo gumu bali batekeddwa okumpa ennusu 660 mu nnaku 3 enkeera ku makya naye nakeeyambula engoye omugindi najja nampitanga mukambwe ennyo nampita mu ofiisi omuyindi okumanya yali munyiivu nnyo nga tayagala kuddamu kundaba mu kampuni ye ewiiki nali nfuna omutwalo gumu 15,400 mu nnaku 3 yampa emitwalo 4 ennaku 3 ze nali nkoleredde wiiki eyo yampa emitwalo 4 naŋŋamba tambula ogende nangoba era nakwata emitwalo egyo 4 ku ssaawa zaalinganga 2-3 ez'okumakya nenninya taxi naye najja ndowooza ekiddako nga ndaba Kampala alinganga agenda ogga ng'olwedde bakuwadde ekyenda ate bali mutetenkanya olwedde bakuwadde ekyenda ayejjukira bujja bakusasula okitegeera ate ne bano babadde bakuwaawaayo ez'oyimbira akasente ko nali nkalina nga n'ekikuumba nkikubira nno ddala engatto ntandise okwambala zitimbalandi timbalandi ebiseera ebyo ngeri mu mitwalo 12 naye nga ssebo okugigula ng'ogula ya 12 ayayaya ng'okugendako awo mu Eden mugundira okuba ebiseera ebyo twalinanga transidde ebiseera ebyo nga Lions ekuba emisana ng'olina okuyingirawo awo ku lw'omukaaga oba ku Sande nga naawe ovimbamu nga bakyakusuza oba nga weepanga
nga nkyasula mu bakyali bange ennyumba tugisulamu abantu 5 natuuka ekiseera bakyali bange ne bandaba nga ndi musajja mulungi ng'ennyumba ebiseera ebyo ya mitwalo 2 n'ekitundu ne baŋŋamba ojja kuleetayo 50,000 ne ndaba nga nabo obulamu babugonzeza olw'omutima omulungi gwe bandaba nga nina oba okitegeera so ne baŋŋamba nja kuleetangayo 50,000 ne ndaba nga nange bangattiddewo kati nveeyo ntuula mu takisi ngamba ki ekiddako nze sidda mu kyalo wadde bangobye ku mulimu nina ekyena kyange kye bakoze eki kye bampadde we natuuka ekyena ne nkwata omukyala w'emmere ne nsooka ne mukubako ekyegi ne mmanya nti aya baasi kati emmere ngyongeddeyo ne nkwata ne gwe natwalanga landiroodi wange ebiseera ebyo kuba mukwano gwange yali gwe nali ntwalanga landiroodi wange naye ne muwaako omutwalo ne mmanya kati nsasudde emyezi 2 mu maaso sijja kuva Kampala ne ntandika okunoonya omulimu mu nnaku 2 nali nfunye omulimu gwa Kipotigo ogw'Ekipotigo gwe gw'okupoota emirimu nga girina amannya oba okitegeera naye ate era nali musanyufu olw'ensonga omulimu gw'Ekipotigo nga bansasulirawo mu nfo 35,000 oba okitegeera nga nze yeyonoonyeza kyendya kati nagattako ngeri nali nfuna 22,000 nga nzifunira wiiki oba okitegeera ng'ate wano nfuna 35,000 buli lunaku kyenjagala kyenkola kyendya oba okitegeera so omulimu ogwo nagukola n'amaanyi nnyo mu wiiki emu ate baali banvimbisizza inginiya era inginiya alaba enkola yange gye nali nkolamu kuba najja n'amaanyi gye nali nkozesa eri mu kampani kati we natuuka wano ku Kipotigo nga simaanya biri layisi nnyo tebimenya ogwo gwo we bampa 35,000 nakozesa maanyi nga ndaba ate bano bagagga nnyo okusinga eri gye mbadde ebibiri ate nga ndaba akugoba yakuwa ekkubo nga ndaba bali abangobye bannyamba nnyo kuba tebaba kungoba osiŋŋaana nandibadde sigattako era nabali nabasabira nnyo essaala eya Katonda okubanga abawangaaza okubanga bangoba oba okitegeera yes kuba senga tebangoba singa naawe tewayimba ako kayimba osanga kwegamba era ekitiibwa mba nina kiddiza Mukama olw'okunwa amagezi oba okitegeera kati we ntuuka mu 35,000 ne ndaba nga mbaamu n'akasente nsobola okulya kyenjagala oba okitegeera era nakola n'amaanyi we nkola n'amaanyi gwe Swaibu mixing piece 5 ziri ezisigadde zikole piece 8 ezo zikole 10 kale ezisigadde oba okitegeera so kati emboozi yammwe temuginyumiza mu bintu byaffe mutuleke twabonaabona nnyo tukawe muli so munnaaye nga nkola ki nakola n'amaanyi nnyo kuba nali nyinyuka n'akasente 5 mu wiiki emu kumbe inginiya yali anteekangako amaaso nga buli wenkola antegeera naye ndowooza nga laba enkola yange kati luvannyuma nnyo mu wiiki emu inginiya kwe kumpita nambuuza obeerawa biki wali okola mulimu ki oba okitegeera ne mbimunnyonnyola byonna nanga muvubuka gwenkulabye oli musajja mukozi mbadde nkusaba oyambe ku foreman yaliwa yonaddirira inginiya oba okitegeera nti inginiya watabaawo waliwo naabeera wamuyambako ku sayiti kati nga nanga ampa omulimu oguba nga nnyamba ku oyo tubeerewo babiri kuba kati sayiti yali egenze waggulu kati nga nze kyanneetaaza omusenyu gutuuse gutya waggulu ne bulooka oba okitegeera nga ŋŋamba omusenyu ogwambusa waggulu nkuwa 3 buli lunaku buli tripu y'omusenyu magulu 10 ojambusa waggulu ebyo ebiseera bwe baali bagigaba ng'agigabako 3 anti kati kalina ya myaliriro nga 6 jjukira omusenyu baguyiwa wansi kati ate balina okugutabulira eri waggulu biri ebiseera nga balina okugutabulira waggulu kati okugonzaamu embeera nga bagwambusa waggulu ne gwagutabulira waggulu ne balyoka bayiwa ki enkokoto we babalina okukola ki okuyiwa kati nangamba ogwambusa waggulu
magulu 10 emitwalo 3 mu ebyo ebiseera eya bulooka naŋŋamba emitwalo emeka 5 awo ekibalo nga bwe kirina okujjira oba okitegeera gutuuse gutya waggulu kati nga omanyi omugezigezi nali nina okalculatinga amangu sayiti egenda okuggwa nga nvuddewo nga nkolagana ne inginiya nga ne foreman nkolagana naye ate nga nvuddewo nfunye kapita ntwala awalala era nakalculatinga mangu nnyo oba okitegeera gye nkikolamu kati kye nakola nakwatanga abaana oba okitegeera we nkwata abaana nakwatanga abaana 10 ne mbateeka ku bulooka nze nembeera wa 11 ontegeera bulungi tulina ozisitula ozitwala waggulu wabeerangawo ebidomola nga osobola oteeka mu bulooka nga 6 oba okitegeera ozitwala waggulu nenkwata nga zino ezaffe ezedde ezo ezaaliwo ezo ezebbumba ezo kati mu ebyo ebiseera nenkwata bano abakozi bannange abalala nembateeka ku musenyu oba okitegeera nga we mbateeka ku musenyu eno ku bulooka ntaddeyo 10 oba nfuna bulungi ku musenyu ntaddeko nabo 10 kati wali nagabanga eno sayidi nagabangayo emitwalo 2 ne sayidi eno nengaba emitwalo 2 eno nensika 3 wali nensika omutwalo enjawulo ontegeera bulungi kitegeeza buli lunaku nali nnyingizanga emitwalo emeka kati emitwalo 4 awo ebiseera ebyo banga oyinza kungeraageranya kwani olwo nga nabo beera bamanyi kusasula omusaala oba okoma ku ezo nali nkomanga ku ezo kuba yakalinganga ka contract kange inginiya ke yali ampadde akokwambusa ebyo ebintu okitegeera ndowooza ke kalinga ka contract kange kati nga buli kanaku nina okwambusa magulu 10 ey'omusenyu magulu 10 eyaki eya bulooka okitegeera ndowooza era nafisanga emitwalo 4 naye nga bwewawanga 2,000 bo baali tebaddawo complaininga nti oba bakoleranga 3,500 nga bakola okuva ku makya paka ssaawa emu ku sayiti ng'obaweeza bulooka ku sayiti zonna bali bakoleranga 3,500 naye ng'okola okuva ku makya paka ssaawa emu ey'ekiro naye nze nkuwa 2,000 w'omalira kitegeeza mu ssaawa 2 oba obimazeeyo oba okoze 10 meka gwe ng'ogenda onoonya emirimu emirala awalala nze golaba nannyukanga ssaawa 6 nga nyinyuse n'emitwalo 4 ogw'emisana nga nyinyuse n'emitwalo 4 era mukyalo navaayo nsiibudde olw'ensonga emikisa gyantambuliramu mu myezi nga3 nga nnyingidde e Kampala nemba nga ate nsobola okuba nga nsobola okuyingiza emitwalo 4 ku 5 buli lunaku oba okitegeera kuba nava kampani ya Cementers nasala nenzira mu Kipotigo mu wiiki ng'emu ey'okubiri nemba nga nsobola okukola ki okuyingiza yes oba okitegeera bulungi era nalwana nnyo nga bw'okiwulira okubanga sayiti egenda okuggwa nga ninawo kapita atandika ekintu ekirala yes era sayiti yagenda okuggwa nga nnyingidde bizinensi y'obusuubuzi bw'engoye ebiseera ebyo ez'omuvumba nga ndiringira mu jiini z'abakazi byonna nga tubyogera okyali eri gye bakusuza oba oyineewo kati awo mweyo prosesi ey'okubanga mweyo prosesi mbadde nkabuusaako ey'okubanga ntandise ofuna emitwalo 4 nasobola okubanga ntandika okugula ku byebbeyimu kuba nali mbyagala oba okitegeera naye ng'ennyumba tugisulamu abantu bameka kati nagenda okuvanga oluusi ku mulimu naguze kitimbalandi kyange kya mitwalo 8 nga nsiŋŋana baakibbye jjukira ennyumba tugisulamu abantu bameka 5 oba okitegeera bulungi ennyumba ogisulamu abantu 5 jjukira ennyumba tugisulamu abantu 5 kati nga tosobola kumanya oba ani akitutte era nasirikanga busirisi nga sirina gwe nnyega wabula ono eyali antwala ebiseera ebyo nga yeyandeetawo nga gwe nsobola onnyumiza ne mugamba munnaaye kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti
kiri bwe kiti ne bwe kiti tukoze tutya okitegeera ndowooza so nga bwe kirina okubeera era we nalaba nga sirina muntu gwe nsobola kugamba mbu watutte ekyange ennyumba tugisulamu abantu 4-5 kye nakola nanoonya akayumba kensulamu era nabasiibula bulungi nga maze ofuna akayumba kuba baideni akayumba ke nasookeramu kaali ka 1,500 nga kafaanana katya waayisaawo nga oba bagiyita outspand oba bagiyita batya waayise wano wansi erinnya linvudde mu mutwe oba kitegeera nga zebula mando we yabeeranga awo wansi awo kubanza ebiseera ebyo we nasiŋŋaanira Boni Ugandans waliwo omuvubuka gwe bayitanga Dada King eyayimba mu Boni Ugandans Little Joe nga yali eyo oba kitegeera mu ebyo ebiseera nga ebiseera bye bali basajja nga bali waggulu in fact mu ebyo ebiseera bye nakwataganiramu ne DJ Ranks Showmaster simulabye lwaleero Ranks Showmaster biseera bye owa Fefe Bosi oyo yatandika okuba DJ wange nga tamanyi yalina negundi yes DJ Ranks nga tanaba n'okutuuka ku Fefe Bosi yasooka kukubira Gravity akubiddeko ku Fikifa Maika sawa yakakati kati adiringa na Fefe Bosi kyovula respect agimpa ne wabeerawa ne mukubira essimu ng'aliwa ne mu adduka misinde n'olunaku lw'ensembi okuba na show ku Papazi mu mutwe yanvamu engeri gye nalina programu ennyingi naye nakubira mukubire ku ssaawa ezo zennyini nga maze tuuka ku Papazi ne mukubira essimu ne mubuuza oli ludda wanaŋŋa ndiwa Dimario ne mugamba mu ddakiika 5 nkwetaaga jangu ku Papazi era mu ddakiika nga 5-10 yali atuuse ku Papazi so oyo muganda wange mu kintu kino kuba twakwatagana 2024 kitegeeza gye emyaka 20 era teri muyimbi asobola kera ku makya n'amunzijjako oba kitegeera ate nange nze muntu amwagaliza okuba nga agaziya obulamu bwe era mu biseera bwe twakubirangamu nga nkyali mu Gagameero yali DJ wange oba kitegeera mu biseera nga tuvudde mu Gagameero yali DJ wange paka we nawummula era we nawummula ne mugamba oli waddembo kikwasaganya kati ne tusigala ng'enkolagana ekyaliwo waba alina kyanneetaagako nga nsobola okunkubira essimu ne mugamba nansalako era wonna amanyiwo waka bizinensi zange zonna opangisa ennyumba ey'O1,500 olwo gibeeramu nani ngibeeramu nzekka mu ebyo ebiseera ezo ennyumba ez'omu kitundu teziyingira mazzi mu mizigo okweriranagana nentandika okukola mu kutandika okukola natandika okuteekamu mu nju yange ng'omuvubuka ebintu bya bulijjo ebirungi oba kitegeera kati ntandika oteeka mu nnyumba yange ebintu ebya bulijjo bulungi nguze zisofa seti biki kati abavubuka batandika ate okwefuula